Bino byogeddwa akulira ekitongole kya National Drug Authority David Nahamya wabula ne biddibwamu Dr. Michael Mutyaba bw'abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku ssengejjero lya mawulire wano mu Kampala. Bano bagamba nti okusinziira kunoonyereza okw'enjawulo kwe bakoze okumala ennaku 14 bakizudde nti eddagala lino lisobola okuyambako mu kukkakkanya ekirwadde kya COVID-19 wabula tebakomyeko ne basaba bannayuganda bonna abanaakosebwa nga bakozesezza eddagala lino okuba bagulizaako mu bunnambiro engeri gye kiri nti bakyali ekenneenya. Ekkiriza eddagala lya Covidex okuyambako mu bujjanjabi obwa viral infections. Naye nekikkaatiriza nti nno n'eddagala lya Covidex teriwonya COVID-19 nga bwe baali bagamba, naye nga likozesebwa mu kuyambako mu bujjanjabi nga bajjanjaba viral infections. Era wano we basinzidde ne basaba bannayuganda okugula eddagala mu bifo ebikkirizibwa okulitunda wamu n'okulekerawo okukozesa eddagala ery'enjawulo nga tebakebeddwa. National Drug Authority ekubiriza bannayuganda okulaba nti eddagala lye bakozesa baligule mu bifo ebitongole NDA byewadde license. Naye bakubiriza obutakola self medication obutejjanjaba nga temanyi bulwadde buki bubaluma. Mu buufu bwe bumu Michael akubirizza abagumbuzi b'eddagala ly'ekinnansi okukolaganira wamu nabo okusobola okulaba nga bavumbula eddagala ery'omutindo kisobole okubayambako mu kujjanjaba endwadde ezitali zimu wakati mu kweyambisa obutonde. National Drug Authority nere ekubiriza bonna abavumbuzi b'eddagala abaliyo ba innovators okulaba nti bongera okukwatagana ne National Drug Authority okulaba National Drug Authority eyongera okutumbula mu ddagala lyabwe ery'ekinnansi. Ate ku muwendo gw'ensimbi eddagala lino gwe litundibwa onatutegeezezza nga we gutajja kulinnyisibwa engeri gye kiri nti bakwataganye edda ne nannyini kitongole kino ekikola eddagala lya Covidex okusobola okulaba nga alikola mu bungi lisobole okubuna ensi yonna. NDA sifa obuvunaanyizibwa okulaba nti tuteeka emiwendo gy'eddagala naye nga NDA kyekozeewo. NDA erambudde omukozi w'eddagala eno erya Covidex naye ne tulaba nti ataddewo embeera okulaba nti yongera okukola eddagala lino okusinziira ku bwetaavu bw'eddagala naye ne tulaba nti alina obumalirivu okulaba nti aba asobola okusaplayinga eddagala. Ndowooza ekyo kisobola okukwata ku kintu ky'omuwendo. Uganda y'emu ku nsi ezibadde mu kaweefube w'okunoonya eddagala erisobola okubayambako okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 wabula ku mulundi guno ekitongole kya Jena Herbals Uganda Limited kivuddeyo n'eddagala lya Covidex erisobola okuyambako mu kuweweeza ekirwadde kya COVID-19 nawankubadde nga teriwonya naye kino kiwa bannayuganda essuubi. Doreen Josephine Nachiwala, STV Select ey'enjawulo.